Katikkiro Charles Peter Mayiga omumyuka wa Katikkiro ow'okubiri era omuwanika wa Buganda Oweekitiibwa Robert Bwagwansibirwa, Oweekitiibwa Joseph Kawuki, ab'ebitiibwa n'abakungu mwenna abawerekedde Katikkiro nga bwe babasomye mu biti byammwe, abalangira n'abambejja, abaami n'abakyala awamu n'abaana baffe mwenna, n'abataka baffe abalinaffe olwaleero, olw'ababaka bannanga abo n'abamyuka baffe mu Amerika ne Canada, tutuusa tubalamusizza nnyo. Mwebale nnyo okujja mu BBNAC ow'omwaka guno. Anyongere okubeebazaako ensuso nti emirundi gyonna okuva lwe twatandika BBNAC mu mwaka gw'2015 mu ssaza lino lye limu lye tulimu, ne tweyongerayo ne tugenda mu Atlanta, Georgia. Ne tuva Atlanta, Georgia ne tugenda e Washington DC. Ne tuva e Washington DC ne tugenda e Chicago Midwest, wadde olukuŋŋaana lwali ku mutimbagano olw'embeera ya COVID-19 eyaliwo mu kiseera ekyo. Ne tuvayo ne tugenda e Seattle, Washington. Mubadde naffe naddala Katikkiro waffe Kamalabyonna obadde naffe buli kitundu ebadde olukuŋŋaana luno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omutima ogwo gwe gukola Buganda bumu. Nga bwe kyalambikibwa mu mateeka agafuga BBNAC, ababaka ba Ssaabasajja mu Amerika ne Canada okwerondamu ababaka 4 okwegatta ku lukiiko olwa Board of Directors olwa BBNAC. Nze awamu n'omubaka Estera Muyinda awamu n'omubaka Akusenkaayo w'e Texas kati yawummula, era n'omubaka omugenzi Joseph Ndugwa Ssemakulu w'e California, twalondebwa okwegatta ku lukiiko olwo nga twegatta ku ba Board of Directors abalala 10 abalondebwa ebibiina ebikola BBNAC. Omulimu gwe twasooka okukola nga tutudde mu lukiiko olwo kwe kulonda olukiiko olufuga BBNAC Executive. Twalonda omulongo Emmanuel Waswa Kivumbi okuba pulezidenti waffe. Ne tulonda Dr. Charles Katende Mufawala okumumyuka vice president. Ne tulonda omumbejja Jake Nakalema okuba omuwanika waffe. Era ne tulonda omwami Mubiru, Francis Mubiru okumumyuka. Omubaka Abusenkayo ataliwo kati yalondebwa okuba omuwandiisi wa BBNAC Executive. Nange Kamwa Kw'Oweek nennondebwa okuba Publicity Secretary wa BBNAC. Twenyumiriza nnyo mu ebyo byonna bye tusobodde okukola mu myaka 10. Okusooka Katikkiro, abalamira n'abambejja, abaami n'abakyala, mbasaba munzikirize mbategeeze nti ebyo byonna bye tusobodde okukola tebyandibadde byangu. Tusobodde okubikola
lw'omukulembeze waffe gwe twalonda. Omukulembeze ono omulongo Emmanuel Waswa si mwangu kusangika. Tulina omukisa gwa njawulo nti Katonda yatusobozesa okumufuna okuva ku ntandikwa. Omukulembeze waffe tulina okumwebaza nnyo olw'amagezi ge, obumalirivu, obuwombeefu n'obwerufu bw'atulaze ng'atukulembera. Era mu ttuluba lyerimu n'omuwanika waffe Jackie Nakalema bakoze omulimu gwa ttendo. Basaba tubakubireko mu ngalo ate ensiisi. Kati emyaka 10 okuva lwe twatandika BBNAC, twewa obuvunaanyizibwa okulaba nti waliwo emirimu oba obuvujjirizi obukolebwa okwongera okuzza obwakabaka ku ntikko. Okusingira ddala essira tulitadde ku by'obulamu mu Buganda nga twongera okunyikiza ensonga ya Ssaabasajja Kabaka okujjanjaba abantu be okubeera abalamu. Okusookera ddala ne BBNAC ow'e2015 eyali wano mu Massachusetts gwanga mujje Boston yeekolamu omulimu n'egula medical ambulance eyo gye mulaba. Medical ambulance eyo ekoze emirimu gyayo era nga nakati akyagikola. Mu mwaka gw'2017 munnakibiina munnaffe omwami Faruk Mutesaasira okuva mu kibiina association member ku BBNAC Kamukamu Texas yatusakira mobile bus clinic, eddwaliro eritambula. Eddwaliro eryo lirimu ebitanda by'abalwadde 2 ne ofiisi z'abasawo 3. Eddwaliro eryo twalikozesa mu kujjanjaba abantu Gombe Medical Mission. Eryo eddwaliro eryo oluvannyuma lw'okutegeera ku mulimu ogukolebwa obwakabaka bwa Buganda nga bayitira mu kitongole kya Kabaka Foundation okuwa obujjanjabi okw'obwereere eri abantu ba Beene mu byalo, free medical camps, naffe twasalawo okwenyigira mu mulimu ogwo okukuumiza omulimu ogwo. Era oluvannyuma lw'enteesaganya wakati wa BBNAC n'ekibiina ky'abasawo Uganda North American Medical Society, twatta omukago n'ekibiina kino okukolera wamu okujjanjaba abantu ba Ssaabasajja. Era omulimu gwe twasookerako okukola kwali kujjanjaba abantu ba Ssaabasajja mu ddwaliro ly'e Nakaseke Eruwero mu Bulemeezi. Twajjanjaba abantu bangi nga mulimu n'okulongosebwa n'okukolebwako ku mannyo. Ate twandibadde tuzzaako ne medical mission endala naye olwa COVID-19 tetwasobola kuzituukiriza nga bwe twali zitegese. Kyokka omwaka oguwedde twakola medical mission endala Butambala ku ddwaliro ly'Eggombe Butambala. Era n'eyo twajjanjaba abantu bangi. Omusawo eyakiikiridde ekibiina kye tukolagana nakyo Dr. Sarah Matovu ajja kwongera okubannyonnyola ebisingako ku bino. Wadde olukuŋŋaana lwaffe olwa 2021 olwali e Chicago olwakolebwa ggwanga mu Midwest lwali ku mutimbagano olw'embeera ya COVID mu kiseera ekyo.
kyokka okusinziira ku mulamwa gw'olukuŋŋaana olwo okusoomozebwa kw'enkozesa y'ebyuma bikalimagezi IT challenge olukuŋŋaana luno twasalawo okunoonyeza obwakabaka bwa Buganda computers n'ebyuma ebirala ebigenderako nga tuyitira mu bika byaffe okuva mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka mu USA ne Canada, abakulu b'ebibiina association members ku BBNAC, ababaka n'abamyuka baali basaale okukola okukuŋŋaanya ssente zaasoma mu mutwalo ogumu n'ekitundu over 15,000. Ssente zino zaaweerezebwa mu Mengo mu ggwanika. Tutuuse okusiima kwaffe eri Oweekitiibwa Kawuki n'omumyu wa Katikkiro asooka era Katikkiro owookubiri era omwanika okubeebaza ennyo okulondoola n'okukola entegeka ez'okugula kompyuta n'ebyuma ebirala byonna ebigenderako n'okubituusa mu lubiri e Mengo. Era twongera okwebaza Katikkiro olw'okukola enteekateeka okuteekawo omudaala mu lubiri e Mengo. Ebyuma bino bwe byateekebwa buli omu n'asobola okubirabako, ate era ne bakola enteekateeka okubituusa mu masala ga Buganda 18 gye byongedde okutumbula omutindo gw'ebyempuliziganya. Okusinziira ku ttiimu y'olukuŋŋaana olwa 23 olwakolebwa e Seattle, Washington, olukuŋŋaana luno twasalawo okwongera okukola ku by'amazzi g'e Uganda era twakuŋŋaanya ssente omutwalo gumu mu 1,000. Ssente ezo zaaweerezebwa mu ggwanika lya Buganda e Mengo. Ekitongole e Mengo ekivunaanyizibwa ku mulimu guno nga kiyitira mu Wells of Life USA Organization kyatuzimbira enzizi 2 mu ggombolola ya Ssaabagabo. Twatongozebwa Oweekitiibwa Joseph Kawuki n'olwo oluzzi olwokubiri era nalwo lwazimbibwa mu kitundu kyekimu, ate era ne bannaffe aba Colorado Buganda Heritage Fund munnakibiina ku BBNAC nabo baazimba oluzzi mu Buganda olwo ne mulaba. Era n'awamu ekibiina kino ekyaggwanga mu ggye e Boston nabo baazimba oluzzi olwo ne mulaba. Bannaffe aba North West California, San Francisco, nga bayitira mu mubaka waabwe wa Ssaabasajja Kabaka Oweekitiibwa Patrick Sendegeya, nabo baazimba oluzzi, baazimba enzizi 2 mu Buganda. Mwebale nnyo okunjazika ku matu gammwe okuwuliriza ebigambo byange. Nga mmaliriza antwale omukisa guno Katikkiro kamala byonna nga tukulabako mu buntu lwababaka bannange n'abantu mu bitundu byaffe awamu n'abantu bonna batudde wano okwongera naffe okuyozaayoza okutuuka ku myaka 12 okuva Ssaabasajja eyakwasakamula okulamula Obuganda. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo awangaale.